Joli tata olwalero kuwa matendo kusinzo liwamanyi erinnya lyogwe lyamanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yaddantasa ekisa n'obulokozi byewansanza bibampa emirembe osasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise kyosala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu Babe, where's on? Abamuyamba, c'est tout bad. Yango mbuze ko mani. Orumanyi nze tuwansima. Soka ngana kubuza ku mukulu. Onde? Ugabo. Bole bulungi. Babe. Sawa. How are you? You good and how are you? Fine. What is your name? Amanya go gwa. Yonuchu. Jajali. Jangu kumbuze ko ya kugana kumbuza. Jangu. How are you? Muri muti. Sifu ngo kesikozuru buto. Oli mugaga. Kai buje batupe ekifana niwa. Beach fana. Para sasa. Ngai fe. Kangu tikule no kutukula. Tikule mchana wa. Why? Bade ngamba. Kanzi ngurambule ku. Manye buji. Vina kwenye nje sukari ya kwa hata uli ngati yangu ono mbuka bosi Okay, mbaniriza nnyo abatulaba yonna gye musinzidde nga bwe nabagambye sijja kulombojja nnyo nabagambye leero tulambula ku bantu baffe abaafunako ku buyambi tusoose wa Mama Julie nga bwe mubirabye byonna kakati tuli wa jjajja wano jjajja ow'abazzukulu abangi mwenna mumujjukira gwe mwayamba abali batalina ssuubi wabawa essuubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi yali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gideoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu Yusufu wamufuula katikkiro kuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu olina amaanyi nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna kayimbe nga wesinza bana obulire mu embeera ogiraba embeera nzibu kamuze mu mawanga kayimbe nga wesinza ulire mu mawanga olina amaanyi
Mukama kuongere nyusa. Owakale nga jajja. Kabalete byala. Kore. Sibasinyala sugala. Gwe nagira ntuza. Twekana kuonyirira. Sirira. Bane klabi nabo. Wako yo abuserezi. Naye babuserezi naye tujja kulaga mbutusi. Wabuserezi. Emwonya. Nkwaniriza nnyo omulungi atulaba mu mbeera enzibu ennyo gye tutambuliddemu olunaku olwaleero tumaze ne tutuuka. Simanyi oba Victor nga tagiraba naye ye nga tomwagirabye dda obuseerezi bwe tuyiseemu nga tunayambadde fowiiru naye era naye tuuse neeremererwa okuddugalako naye nga tumaze ne tutuuka kyekisinga okubeera ekikulu. Enkuba etonnye naye tutambudde, Mukama atusobozesezza okutuuka. Obudde tutuuse bugenzegenzeeko naye nga mbaaniriza nnyo. Antwala omukisa guno okwebaza omukyala Olivia eyatukwatiddeko okulaba ng'embeera eno etusobosezza okutuuka obuyambi okujja ewa jjajja waffe. Neebaliza ddala omukyala Suzani wamu ne St Paul Church yonna yatukwatiddeko. Neebaza muganda wange Solomoni, neebaza Badrama, neebaza Alvini, neebaza ani awo Talemwa. Bannaye muli bangi, mwena mwebaza. Neebaza omukyala Zamzamu tweyanziza nnyo, weebale kutukwatirako okulaba nga jjajja bino byonna bimutuuseeko. Neebaza omukyala Shakira Nambi, naawe weebale nnyo okulaba nga jjajja obuyambi abufunye era tumutuusizzaako. Neebaza nange bangi nnyo naye gwe neerabidde nsonyiwa naye nga mwenna mwebale nnyo okuyamba jjajja tutuuse. Neebaza omukyala Grace, omukyala Grace naye yatukwatiddeko okulaba nga bino byonna bijja. Kakati jjajja ogamba otya? Kankukwatire tofaayo. Byenkengamba. Ogamba otya jjajja oli otya? Gyendi ssebo. Siibyo otya nno ssebo. Bannange essanyu lyendiko lya mwoki wa gonja. Tannaba kujjanga ggwe okubirira pu. Naye essanyu libula okunzita. Jjajja bino obadde obisuubira? Ate mbadde mbisuubira. Mbadde sibisuubira. Sooka obuze kuba kulaba jjajja. Musiibye mutya nno bassebo. Gye bali abakulaba. Era. Ne bannyabo babuuzeeko. Musiibye mutya bannyabo. Mujje baleko emirimu. Kaale. Jjajja ogamba otya? Bwe ntyo. Sirina bigambo. Webale kuuma bazzukulu. Mbakuuma. Okuva etwava eno sooka onnyumizeemu. Obadde otambuza otya obulamu? Obadde olimaalimako obadde okola? Badde nnimaalimako. Ne bwe ntyo. Kawunga ke twakulekera kagwawo dda? Akawunga kabadde kakyaliwo. Kino twongeddeko kaako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege. Kale. Atwebaza abo bonna abavaayo oluvannyuma lw'okulaba emboozi ya jjajja ne bamudduukirira. Era jjajja twava wano ng'asiimye. N'agamba agenda kunywa ekikopo akataasa k'obuugi kalamba. Wagamba otya? Ndigenda kunywa ebikopo 8. Kankukwatira. Kingenda kunywa ebikopo 8. Kozi binsera. Ate nabinywa 8 ne mbituusa. Saabituusa ng'olumbe lunnuma. Jjajja sooka obuze kuba kulaba tuloko tunyumize, sooka babuuzeeko abakulaba. Musiibye mutaba ssebo. Oli bulungi jjajja? Yeebala ebirimu. Kaale. Kati ndi bulungiko siringa luli. Kyekyali kikuluma? Kifuba. Timwali musujja. Byali kifuba ne ssenyiga. Kati watereera? Natereera. Bandagirira eddagala. N'enfumba. Ne neenyookeza. Ne twenyokeza kwegamba.
ne tubeerawo kati kyetujje tutandika kyenje nkwate n'ekunkumbi naye bano be baawona ne batandika okulima mpola mpola mpola. Gwe bogamba oti Yende. Amanya go mpozi gwana Yende Yunusu. We bali kuma jajja kale. Una ugamba oti Yende. gwani Yani. Jajja olujo olwala tetumanyi toyina simu. Nembuuzaako omuzukulu ne mugamba ono wamukubi yakuwa ennamba ye n'agamba oba yagimpa simanyi. N'agamba obadde oyagala kumugamba ki? Ne mugamba mbadde njagala kubabuulira nga bwendi. N'agamba ogira oguma gw'okyejja olwale n'otaaja. Ne mbagamba njagala bamanye bwendi. Kyojja kubabuulira osooka obeere tulabe obulwadde gye bugendera. Alinda omalefa. Kaakati munnange nga banzijanjaba. Obulwadde bagamba bwali buvudde ku ki? Kifuba kyajjabuzi. Kyajjabuzi. Nekinkwata. Ebyokulya ebyokunywa ebyo ne bireeta kalakambe. Nenzigwamu amazzi, nenzigwamu omusaayi, nenzimba ebigere bino kyebijje ne bibuuka byonna kyenje mbiddemu ne baŋŋaati kati nnywa. Bwabuuza ng'akatunda tekalabika. Obuuze ku mucungwa nti wa. Ne bagamba nyiikira kunywa ddaloozi. Kati ebigere byo nga ki bizimbya? Mazzi. Nga tolina mazzi n'omusaayi. Ne bizimba ne ngenda ne bandagirira fumba fumba ebikola bya ppeeya. Ne nfumba Katonda n'anziza engulu ne guddamu. Saagendako na mu ddwaliro saamira na ku mpeke. Wabula nakozesanga bino bye bandagiridde. Ne baŋŋamba nyiikira okweyoteza n'abaana obayoteze. Ne tweyoteza. Ne tubeerawo. Nkiraba. Olaba bwe nandibadde ne baŋŋamba ate jjajja yagenze. Nti yagenze. Nga nandiwulidde bubi. Wandiwulidde bubi. Bannange nti omuntu gwe nalaba nga ow'amaanyi. N'agamba okunywa ebikopo 8. Bannange. Twaleka ebintu wano nga wenna oli musanyufu akawungo omuceere. Ebyanjaba byanzijanjaba. Byokozesa mu bulwadde awo. Kati oli otya yo kyalinayo oba? Biweddewo. Twalize wamu. Kikuna abazzukulu bangi. Ate balya bano. Era. Balaba balya. Wali oli asembayo eri. Ono. Alabika ali oyo. Omanyi omuli tabula. Tabula. Ayiga Ssetumbo w'Enkimwoyo. Alabika alya. Bwe yakulootako nno n'okulootako. Jangu soko nyumize. N'aŋŋamba. Soko gyo nyumize Ssetumba wandoota. Jangu saagala abantu batya. Alina ensonyi ezimusinga okungi. N'okusoma bwe kutyo. Bamugamba kino kiri kityanga. Ate ab'Enkima nga baba bagezigezi. Anaabeera atya omwana oyo? Simanyi. Jjajja obadde otya n'abakulu bano? Obulwadde? Katonda tuyisizaamu. Twafumbanga ekijanjalo kyaffe ne tuwuuta ssupu ne tuteekamu akazigo ne tubaawo. Twakulekerayo kasente ofunayo ku bumwanyi ne kanzijanjaba nako nali ngenda okusuubula ne janjabamu obulamu ne ŋŋamba kanzijanjaba obulamu bwe bugagga. Tusanze wano abakulu batokosa bafumba bakulindako. Bagambye mufumbe ngende ndeeta ekyeggulo. Bamanyi bulungi nnyo ofumba bano. Ate bw'otobajjaawo ng'obatendeka kati okola otya? Bagende w'abalirwana nti twagala kulya. Bagamba omuwogo guugwo mutemeteme nga batematema nga bafumba. Kale banaye abatulaba tuli wano ewa jjajja naye jjajja ali atuladdeko bubi nnyo. Naye tusaba Katonda era tumwebaza yasobola okubeera ng'amuwonya.
kubanga munnanga ate naffe kituyisiza ddala bubi ate jjajja waffe gwe twagala okulaba nga musanyufu ate nga naye ali mu mbeera etali nnungi tekiba kirungi nnyo ekyo. Nyongera okutegeeza gwe atulaba programu eno eteekebwamu ssente aba Cashin Business Consult bano nno batwala abantu ebweru mu nsi ez'ebweru gwe yeetaaze okugenda osobola okuba nga obanoonyako ewakaligaawo bali ku Ssekabaka Road oluwetaawo ekipande ojja kuba nga okirengera waggulu awo ate nno abakulu bano aba Cashin nabo balaba bafuba okulaba nga buli muntu gwe tuleese wano ayambibwa. Ekyo tukyebaliza Mukama okubeera nga abantu bangi nnyo abazze batwegattako okusobola okuyamba abantu abalinga jjajja waffe ono wamu n'abalala bangi nnyo. Mbasaba Katonda abankuumire abawa obulamu weewaawo ajja tukuuma ajja tukuuma Mukama omanyi bwe weesiga Mukama lulinga olusozi baaluuni simanyi baaluuni olusozi kankukwatire tofaayo kankukwatire bwe weesiga Mukama weesiga tokunjawunja wonna weesiga Mukama oyo tigwe wantonda ate nondeeta mu nsi onkuume naye waliwo oli okujja okulaba nti buno bulwadde Buganda kati nakuwubya n'ogenda kankuweeyo ebbiri ogende ewa gundi ezo naazirya nedda nsikikolerako ddala wejjanjaba nejjanjaba owulira nga kifuba n'okijjanjaba kituufu nnyo. Okay, kale tukyagenda ddala maaso mbadde nnyongera okutegeeza nti aba Cashin oba obeetaaze osobola okubafuna ku namba y'essimu eri 0753 3 6 4 bano ojja kubanga obafuna ne oba toyina passport bwe kasobera n'endagamuntu ebbanga libeera ttono nnyo oba osobodde okutambula okugenda weekolere naawe osobole okuteekera obulamu bwo singa wano ewaka bibeera biganye ebyokukola bizibuzibu so osobola okugenda ebweru n'okola aye n'osobola okubeera nga naawe oyamba abantu bo naawe kennyini okwetegekera ensi ey'omu maaso ennungi ddala. Nze Happy King Uganda nyongera okutumira ku muganda wange Segawa ekataawo okuwebale kubeera nga oyambako abantu. Segawa jjajja wuuno tumulabye Shakira Nambi yaŋŋamba jjajja akumanyi bulungi yakulira kuno bambi ali mu nsi ez'ebweru ezo naye ate tenkanya ayiiya ali bulungi nnyo. Aba St Paul Anglican Church jjajja yono gwe twayamba leero tumulambuddekokko abakyala abo bakugulira ebintu mukyala Olivia naye UK jjajja wuuno mulambuddekokko olwaleero naye kyamukisa mubi nti jjajja ate yalwalamukko sente zitwali tumuwadde ate abeeko engeri gyatandikamu okuyiiya ate n'azejjanjabisaamu okulaba nga tumusanga nga mulamu. Omuggalo guno gwatukola bubi nnyo nti twasobola okubeera nga tetusobola kusala kujja kumanya bantu baffe embeera ki gye balimu naye twebaza Mukama nti abakuumye bonna nga balamu tusobodde obbalambulako ne tubalaba nga bonna balamu. Kale jjajja kati kiki kye weetaaga essaawa eno? Neetaaga essaawa eno kubanga tugambye ofunayo kakapito ojja kusobola okutambuza obulamu n'abakulu bano kaye kakapito kaako kagenda mu bujjanjabi eza tunoonyeyo kakapito akalala ate wali osabe katono ka mitwalo 10 kenjagala ntandikireko. Emmere eri etya? Emmere omusana gugisse lumonde awumbye tubadde ne sayizi eyo naye buli kosimako kawumbu netugamba tunaalya ki mukasana muno tugende tunanoonyayo wakiri akasawo k'akawunga netukomawo nako kale neyanziza jjajja tetugenda kulwawo nnyo wano engeri gye tuzze ne tukulabako kasita tutegedde embeera gy'olimu nsabye osiibule kuba kulaba okay mbadde nsaba osiibule kuba kulaba kubandaba kale banna nabo batabani bo bonna bonna mwebale nnyo kuba nsindikira kujja kundabako ne balaba bwenfaanana ndi wano kati siri bubi nja kusuuka bulungi nammwe munsabire mbeere bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala
ngenda kubanga mbasebulira wano baganda bange abatulaba nyongera okwebaza muganda wange Kiwonvu videos ekyengeraawo ono yasobodde okubeera nga atutambuza okulaba nga tujja ne tulambula ku bantu baffe bano era nga nja kwebaza omukulu Gordon Fondipeya naye webale kubeera nga otambulira wamu naffe mu nsonga zonna zino kakati nno olwaleero mukadde ono kyendabye tujja kwetaaga tufuneyo akawunga ne kakapito yagala ka mitwalo 10 tuddemu tukamuwe kubanga kali ke twali tumuwadde ate obulwadde bwa musalako nasobola okubeera nga akakozesa okwejjanjaba mugalo nga we gwali ogwokubiri ogwo gwatukwatamu nnyo naye twebaza Mukama nti gwina muntu waffe gwe twali tuyambe gwe gwatutwalako kuba gwatutwala abantu bangi nnyo kale musubscribinge mwongere okusharinga gwanetaze ku Facebook ojja kunoonya Happy King w'ekitone ku Instagram ojja kunoonya Happy King Uganda Twitter Happy King Uganda wamu ne TikTok Happy King Uganda. Okay, Rina Keys webale kubeerako Segawa ekataawo muganda wange I'm the only son of my father Segawa webale kubeerako Grace Kanyalwanda na Grace webale kubeerako bana muli bangi nnyo Grace walo Grace wa St Paul Anglican Church walo Grace omulala UAE bana mwenna mwebale kubeerako Edith nawe nkutumiddeko nnyo Safina mwenna banange lero mbatumiddeko nnyo jjajja waffe yono tumulabyeko naye katusabe tubeeke engeri gye tukwasaganya ate tujje naye tubeeke engeri gye tumudaabiriza atakumira mpeera bankumire nkoze ne quiz ku kamera mbeere bulungi mweraba